okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Oli wanjawulo gwe yasalawo okwekumira ku mukutu Royal FM era wamu ne ku programu y'enganzi Tambula n'okumanya nange omuweerezaawo Bendicto sekandi omusonsozi. Leero tukuleetedde omugenzi Jamal Ahmed Kashoggi nga yazaalibwa mu kibuga Medina ng'ennaku z'omwezi 13 Oktoba 1958. Jjajjaawe yayitibwanga Muhammad Kashoggi era nga yalimu omusaayi gw'e Butuluki kyokka yawasa omukyala okuva e Saudi Arabia ng'omukyala ono yali musawo wa kabaka Abdulaziz Al Saudi ng'ono amanyiddwa nga eyatandika obwakabaka bwa Saudi Arabia. Jamal Kashoggi yali kizibwe w'omusajja gwe baayitanga Adnan Kashoggi nga ono amanyiddwa nga eyali akyasinze okutunda ebyokulwanyisa nga yasinga kubitunda mu lutalo olwali lumanyiddwa nga Iran Contra Scandal nga yali abalirirwamu obugagga bwa $1 za Amerika buna mu mwaka gwa 1980. Kashoggi yasomera mu ggwanga lya Saudi Arabia kyokka yafuna degree mu BBA okuva mu Indiana State University mu America mu 1992. Mukyala we asooka yali Dr. Al-Nasif era nga baazaala abaana bana, abalenzi 2 okuli Salah ne Abdallah Kashoggi n'abawala okuli Noha ne Razan Jamal Kashoggi. Abaana bano baasomera mu America ate ababiri bo baggwanga lya America. Mu biseera bwe baamuttira, Kashoggi yali apulaninga kuwasa mukazi omulala amanyiddwa nga Hatis Sengiz w'emyaka 36 ng'era asoma PhD ku University emu mu kibuga Istanbul. Ababiri bano basisinkana mu mwezi ogwa May 2018 mu lukuŋŋaana olumu mu kibuga Istanbul. Jamal Kashoggi enzawala ye Saudi Arabia yakyalako mu embassy ya Saudi Arabia mu Butuluki oba Turkey mu Runyaanyimbe ng'ennaku z'omwezi 2 Oktoba okusobola okufuna empapula ezimukkirizisa okuddamu okuwasa nga ku luno yali agenda kuwasa mwana muwala Sengiz. Jjukira Kashoggi yaliko omufumbo naye yali yakawukana ne mukyala we Rawiya Al-Tunisi gwe yalinamu abaana 4 nga 2 balenzi ng'ate abalala 2 bawala. Jamal Kashoggi yakolanga manager mu Tihama Bookstores okuva mu mwaka 1993 mpaka 1994. Yakola obwamawulire mu kitongole kya Saudi Gazette ate era n'akolanga assistant manager wa Okaz okuva mu mwaka 1995 mpaka 1997. Yeeyongereyo mu maaso n'omulimu ogw'amawulire era nga wano yaliko omusasi w'amawulire mu luzungu gwe bandiise reporter mu mpapula z'amawulire mu ggwanga lya Saudi Arabia okuva mu 1997 mpaka 1999. Era muno mwe mwali Al-Majalla Al-Muslimun. Kashoggi yafuuka managing director ate era yakulirako ekitongole ky'amawulire ku Al-Madina okuva mu 1991 era yawangaalayo mpaka 1999. Mu myaka egyo yali munnamawulire alipotinga mu nsi endala mu Runyaanyimbe gwe bayita foreign correspondent okugeza nga Afghanistan, Algeria, Kuwait, Sudan ne Middle East. Kisuubirwa nti omwami ono yaketteranga ebitongole ebikesi ebya Saudi Arabia kossa n'ekya America bwe yabeerera munnamawulire mu ggwanga erya Afghanistan. Bwe yavaayo yakolanga akulira ebyamawulire mu luzungu gwe bayita editor-in-chief mu kitongole kye bayita Arab News era yakola okuva mu mwaka gwa 1999 mpaka 2003. Mu myaka gya 1998 ne 1999 Kashoggi yakwata akatambi era yakolagana ne Osama bin Laden mu nsozi za Tora Bora era baasisinkana emirundi mingi nga baasisinkanako ne bin Laden mu Sudan mu mwaka gwa 1995. Bwe twogera ku Kashoggi tetuyinza kumaliriza tutyo wabula ebintu bingi byatuukawo ku mwami ono naye tetuyinza butakubuulira nsonga y'amaanyi eyaviirako okufa kwe. Ebintu bingi Kashoggi byakola naye yamala n'addukira mu ggwanga lya United States of America mu June w'omwaka gwa 2017 era wano yatandika okuwandiika olupapula lwe baayita The Washington Post mu Septemba wa 2017.
mu mwezi gwa Septemba 2017 omulangira we Saudi Arabia alinze namulondo Prince Muhammad bin Salman yanyigira Kashoggi olw'okuwandiikanga obubi ku ye ng'ate akimanyidde ddala nti ye mulangira era wano Prince Muhammad bin Salman yavaayo n'ategeeza nti singa yali asobola Kashoggi yandimukubya amasasi n'afa. Gavumenti ya Saudi Arabia yakola kinene nnyo era Kashoggi baamuteekako bambega abaamugobereranga buli kaseera era ekitongole kya United States of America ekikesi kyavaayo ne kitegeeza nti gavumenti ya Saudi Arabia yakozesa tekinologiya owa Pegasus nga balingiriza saako n'okutaapinga amasimu ge. Okusinziira ku kitongole ky'amawulire kye bayita The Spectator, Kashoggi yalina abagoberezi miliyoni 2 ku mutimbagano gwe ogwa Twitter era ono yali amanyikiddwa nnyo mu Saudi Arabia kussa n'ebitongole eby'amawulire ebya America ne Bungereza. Kashoggi yatandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita Democracy for the Arab World Now. Naye ennaku z'omwezi 2 Oktoba 2018 Kashoggi yayingira embassy ya Saudi Arabia mu kibuga Istanbul mu ggwanga ly'Ettake oba Buturuki okusobola okufuna empapula z'obufumbo obw'omukyala gwe yali agenda okuwasa, naye tewali kamera zaalaganga afuluma wadde nga waliwo ezaalaganga ayingira. Tekimanyiddwa ngeri ki ntuufu gye yattibwa, naye nga kisuubirwa nti bwe baamala okumutta omubiri baagusuula mu acid nga Saudi Crown Prince Muhammad bin Salman baamusaako obuvunaanyizibwa nti ye yalagira okuttibwa kwa Kashoggi. Mu mwezi ogwa March 2019 Interpol yafulumya ekiwandiiko nga kiragira okukwata abantu 20 nga bano beekuusa ku lukwe olwatta Kashoggi. Abavunaanyizibwa mu ggwanga lya Buturuki oba Turkey baafulumya akatambi k'amaloboozi agaawulikika ng'aga Kashoggi ng'alajja n'agamba nti yali tassa. Bw'atyo omusajja wattu Kashoggi nattibwa mu embassy ya Saudi Arabia mu ggwanga lya Buturuki. Okutandika n'omwaka gwa 2019 baateeseewo award eyitibwa Jamal Kashoggi Award era eno baagiteereddewo bannamawulire n'abawagizi ng'abawanguzi baakwewangulira $5 za America 5,000 za kubayambako mu kunoonyereza kye baayise investigative reporting. Bingi ku Kashoggi naye tusobodde okusunirasunirako ebitonotono ku ebyo. Katusooke twebaze omukuŋŋaanya wa bino byonna Peter Kanaakulya. Weebale kwekuumira ku mukutu Royal FM mu pulogulaamu y'eŋŋanzi Tambula n'okumanya. Nange omuweereza wa pulogulaamu eno era omusunsuzi waayo Bendicto Sekandi. Tulinde oluddako. Olimba okisoota radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli ku 9.6 Royal Farmer.